Full Figure, bro. Let me tell you, bro. I've seen a couple videos about Full Figure, and she just has nothing to say. She's just opening her mouth because that's her job. She has to open her mouth so her job, she can have her job, so she can make money for the month. That's what she's doing. I'm not mad at it. She still has to feed her children. You know what I'm saying? But don't try that on me, because I'm going to fire right back. I'm Uganda, but I'm also a Choli. My mom's a Choli. You know what I'm saying? Cholis don't play. She is. She just yapping. However much I talk, most Ugandans will never understand me. They do. Ugandans do understand. Mutabani wa Jose Chameleone Abba Makasi Mayanja talina bigambo biwoomi yadde n'akamu eri omukyala Jennifer Full Figure. Nonno si yeye yekka, bonna nnyinza okugamba nti abakutte Kaganda nga mwe muli ne taata w'omuto omukulu Palaso. Talina bigambo biwooma omwana ono, era ndabye abantu nga batandise okugamba nti atandise genda irrelevant. Katuwulire ebigambo bye. Awo nno ng'asabula Full Figure, ate wano ng'asabula ankowe. Oh, mukulu tasobya, blah blah blah, tata wo tasobya. Who said? Who said? Who said that? Kantu Anambi said that. That's why we're still doing that. You know what I'm saying? It doesn't even make sense at all. It does not make sense. It's not even this generation. It's just generally. Who said that mukulu tasobya? Do you know how many times I've heard that? Oh, respect your grandparents, blah blah blah. Give due respect. Yo, wake up. It's 2025. We're going into 2025. Respect is earned, not given. There's never once, bro. Let me not even say that on here, bro. But look, right and wrong has no age. It's either right or wrong. They're not gonna be like, oh, he was wrong, but he's 10 years older than the guy that was right, so that means he's right. Uneducated. You know what I'm saying? And stigmas are backwards. She has nothing, bro. She has nothing that is sensible that she's really saying. You know what I'm saying? And you can tell she's making a joke out of it. She doesn't even care for real. She's just opening her mouth and saying nothing. You know what I'm saying? And I was actually talking about this with my mom. Before I even came on here, it started talking about the issues that were going on with, like, to do with my dad's health and stuff. She was telling me not to, you know what I'm saying? But I was like, nah, I gotta do this. You know what I'm saying? I don't know how these problems, like, connect to her and why she has any, like, why she... Talina gwataliza. Awunga kwotadde n'omukulu Kasuku asabudde ne Kasuku. Naye nga lwaki asabula Kasuku? Ebigambo bibino Kasuku okwogera nti taata we yakola ki? Yasasulanga esente nnyingi za school fees. Balowooza nti taata yali talina kyakola. Naye nga the idiot went to the best schools. Gye baakulira Muyenga, nga n'emmotoka ebatwala ku ssomero, nga buli kye baagala bakiina, bw'omubuuza maama we yali akola mulimu ki? Okay. Oh, my mother. Okay. Since he called me an idiot, I'm not going to feel any type of way to hold anything back. I believe that this is a completely stupid, utterly stupid and idiotic take. I know for a fact he doesn't explicitly mention me. But context clues lead me to decide that this is a message that concerns me and what my cause had to do and how I came on TikTok and dealt with my family business, okay? All these things that he's saying are valid points. You know what I'm saying? But it's nothing special. Let me give you guys an example. There's one type of person that I do not like.
There's people that complain about paying their children's school fees. Oh, I'm broke. Nasasude school fees. I just pay school fees. Who asked you to pay school fees? It's a what's it called? It is a it's what we call bare minimum. Your father sending you to good schools, your father providing food on the table, your father providing for your family, right? Your father providing everything for you to grow up to be a better man than he was it's what we call bare minimum. Nobody, exactly, it's his obligation. Nobody should give him a round of applause. Nobody should give no father a round of applause. Oh, good job. Good job. You sent your children to school. You gave them good food. You put clothes on their body. They're doing good in life because of you. Oh, great job. Is that how low the bar has gotten? Tell me if I'm wrong. Is that how low the bar has gone? Because to me, that's responsibility. The way my parents raised me, that's bare minimum. Ono ajja beesobolera ate munnange olumaze n'akwata bajjo. Ono Abba nkugambye ajja beesobolera bonna yabakubye kaganda. Gwe mbizi gwe Abba oli kyana kitaate nkuzala. Me busy. Me Zay busy. Me, I'm the busy. Hey God. I don't even have to say anything. I don't even have to say anything. I know. Look at him. I don't have to say nothing. I don't. What? I don't have to say. Jabufana jibulaga gwe Abba kiwumba tutudu gwe kyana gwe naawe gwe mukazi gwe Daniela nsivanga yo kwamba naye oli musiru. Togenda kufuna yo taata wa Abba mulala. Kwa nawe Abba togenda kufuna yo kitaawo mulala tali ka milioni embwagwe. Mbwagwe. Look at his head. Look at his head. No suka no kusimikira ebinyo mu jajja they are evil. Kyagabe mu jajja awagula they are evil. Mbubaga batatu. Let me tell you guys something real quick. The quickest way to know people, the quickest way to know that someone is not intellectually up there is if they have to yell to deliver their point. Look at how he's yelling. He's just screaming like as if the person that's interviewing him is not right in front of him. Look at him. No suka no kusimikira ebinyo mu jajja they are evil. Kyagabe mu jajja awagula they are evil. Mbubaga batata bwalifa tulijeera. Lunagwa. Luno olutalo terujja kugwa. Bonna bemanya abo bajja mwanukula. Bonna bajja kwanukula Abba. Naye Abba yandisirise kubanga bali bantu bakulu. Olutalo lukyeyongera ffe tulinnya okubanga tubatuusaako bingi nnyo ebigenda mu maaso. Tukyali ewa Abba tuvaako ewa Abba ne tugendako eggulu ewa Salim Saleh ne tujjayo ne tuba nga tukuleetera biki ebigenda mu maaso. Tudde ewa Salim Saleh batugambye nti bannange abo abantu mbu balina ke babala mbu mmwe temulaba mbu simanyi agobya abayimbi mbu olukwe lwawe lunene ayinza obbagoba eno mwe ne musanyuka eno ne mujjaguza naye nga mbu temumanyi ekigenda mu maaso kakati luno kabalukuviire ku ntono yalwo. Tebabalimba tebabalya binusu. Mission ya Salim Saleh n'abayimbi nnene gugamba lwaki avuddeyo leero abagambe mbu abagundi simanya gwe byoyimba tebinyuma simanya nkoyo bba wa ssente ogamba lwaki akyogedde mu kaseera kano we basinga obeetaagira ogamba lwaki akyogedde yabadde akuba jinja mu kisaka kuwulira kivaayo. Mmwe kye muli mu kukola muli mu kupromotinga ekyo kye yayagadde kiyite publicly yakyogedde ng'oledde balina ggulu ne yeebuzaabuza nti lwaki bano bali wano nenge olwedde yabadde akitegedde nti weebali mubyo mulimu simanya ebya Benisi ebyasimanya ebya Suuna mulangira Suuna simanya biki ebyo bukodyo bwa gavumenti kati mwabuukidde ekyo kye mupromotinga okupromotinga kijja kulaga nti abayimbi kati banyiize kati essaawa zino bagenda bakola ki bayita naye nga mbutuufu
yenkola gye bali mu kukola bagenda kukola buli kintu kyonna kyonna ekisoboka bagenda kukola buli kintu kyonna ekisoboka abayimbi ne Salimu Sale Kabadi gwogamba ebiseera bimeka Salimu Sale gyavaayo akole statement wezityo mu public era abayimbi ngera bwe bali Lagadi jangu okole bode mutimulabanga waliwo gundi namwe mwalobedde ku kintu ekyo bali ku bubajjera ogenda kulaba abayimba mbate mwe mwazeewo mutya ate gundi oliro gundi simanya ono yani Buchaman ngate bali ku mukolo gwe babadde ko bagwadde mukolo ko kyo bakiki nebyo nabyo nanga tuvudde ku byemikolo na biki abayimbi bayina kye baagala era okuyisaawo essaawa zino banoonya ate oluyimba olulala lwe baagala okuyimba nenge essaawa zino banoonya public bawulire kikyeyogera bali mu buzannyo waliwo ekijja mutemugamba yabagobye muli ku ekyo yabagobyewa sente z'abawazize sente z'abawa ziva mu gavumenti nga bayino zibawa okudibya oba okukomekkereza ekitone ky'abayimbi bwe batyo bo basigalawo kusabiriza mu kifo ky'okuyimba music anyumira abantu ne bayingira mu bivulu byabo mwe muli ku kintu ekyo bannanga ku kakodyo temudiddana na muntu mubive nako okiraba kijja okiraba oba okirowooza kijja mulimu babakubyemu gundi ekyo kimugenze ne mu Christmas yammwe nga mulina ekyo babagobye ekitegeeza bujjo muli eno mumanya abawa ssente kakati abagobye ddi nga bwe yabayita yabagamba ddi nti abayise era abo abavuddeyo yabawadde mmeka mweze mumanyi nti teyabawadde muveyo nammwe mwebyo tuli ku nsonga emu 2025 etuuse tulwanyise Museveni muve mu bino mbutuli mu Christmas fe tuli butuva tugenze mugundi mu misa ya kiro katumale okusaba enkyo omutonzi tufuna amaanyi agaddamu agwenganga omusajja muve mu ebyo mbu ate Salimu Sale mutimbye omusajja mumutimbye ku mikutu mumutimbye mumutadde nabyo embuto nabiki mubitadde ku magundi that ekyo kye mulina okuteekayo nonya ebifaananyi bya Kyagulanyi ebikadde kale biteekeyo teekayo ebipya kale biteekeyo teekayo ebintu ebiguza temulina busungu ama nebaza nammwe ababaka atasobodde kufa ku bantu bammwe mu constituency nga kati amasimu mwagajjeeko wamma mbaagala nnyo baleke nga tebalidde ku nnyama baddemu amagezi bali eyo MP wange nange ne wenagira nakola bwenti ne wendi kati essimu yazijjeeko mwebali wamma mwebali kuba bakodo anti twabeesiga nnyo nga ffe tumanyi mugenda mu parliament bwe munaagenda mu parliament mugenda kujja mu empawalinga abavubuka mu zi constituencies zammwe then tusobole okulwanyisa omusajja nga tukozesa ssente zennyini z'abawa ne muddeeyo ne mutandika okugula amafaamu n'amamotoka n'amakimuga ejjambuto mwebale nammwe mugenda kukomawo nti babawa obululu. Ng'omuganda wagamba nti eriiso ly'omukulu owadugala we walaba ye omukulu yamaze dda okulaba era abategeezezza nti mmwe temweyibaala ne muddaawo ne mujaganya nti waliwo ekintu ekinene nnyo kye bafumba ate kye mutagenda kukkiriza oba kye mutagenda kuresiivinga n'emikono ebiri bwe kinaaba kivuddeyo naye nga byonna bikyagenda mu maaso. Omwana mulenzi amanyiddwa ng'Omulangira Suna abasinga obungi gwe mumanyi nga LS yakyawanda muliro era nno si musanyufu yadde n'akamu anti munnange yoyo gwe baaswazizza ku kamera. Mu mawulire ge tulinawo Abamakasa olunaku olwaleero akyaddeko ku live kinajjukirwa nti Kasuku emabega kawo yamuwa backfire n'amugamba mbu tajjukira kuba nti taata we yali amusasulira school fees ku masomero ag'ebbeeyi ga Galaxy nga basasula emitwalo 2 egya dola. Olunaku olwaleero Abamakasa avuddeyo n'amwanukula amuzzemu bw'ati nti taata okuba ng'osasulira omwana school fees si kya ttendo nnyo okubeerawo nga bakuwaana. Bana abaana abazungu bajja tukozesa ensobi. Agambye bw'ati nti taata okuba ng'osasulira omwana school fees n'okuba ng'omugulira engoye ogula emmere ewaka si kintu kya ttendo nnyo nti tulina okukubira engalo nti no round of applause bannanga angulira ekyo kikkakatako nga agambye bw'ati nti ekyo kikkakatako nga taata it is a must.
ebyo bye nabadengezako bagamba nti omwana abakubye left right center nonno talina gw'ataliza buli omu alina kyagezaako okwogera amuzzeemu ate nno nga si kumuddamu nti kumuddamu naye ng'amuddamu n'obukambwe oluzungu lwo luwanvu luzibumukko oba luzitomukko lwakozesa era abantu bagambye ne Fulfiga luli yagamba n'agamba nti oluzungu lwe lwatuleseeyo ffenna nze n'abakadamu naye nga bingi nnyo buli omu amwanukula mu kiti kye bibino bikyeyongera badde mukyatenda ba Jayden b'enkoko Jayden omutuufu ye aba akubye buli omu kakota nange sengaawo aba totya namu nze sengaawo ow'oku mugongo adda kuba kitaabo aba I fear it naye aba nagambye nze nakooyo okunsongamu olunwe nenkuleetera n'abataputa owulira kyoyogera kyenziramu omwana aba n'otukuba kakota eno era Prosperasia akayimba kange Mutesa baala bataliiwo omwana omuto omulungi ayagalwa omwana aba ono abeesobolera era yakugamba nakugamba nti manyi dadi wange munyevu ngezaako mukubira takwata tankubira bato bange bwe bamukubira akwata era ne boogera ati naye manya kijja kubaawo kaseera buseera kubanga my dad is my best friend nti manya ajja kunyigira naye obudde bujja kutuuka ajja kukola ki naye ate ekyokugamba nti nsirike muleke afe ekyo sisobola wakiri kanjogere anyigire abe nga alabe nti tanjagala n'ebigambo abantu babyogere nze manyi ebigambo byange byali bitaasa dadi wange nti kubanga essaawa yakakati dadi wange afuna okubudaabudibwa kwe yali yeetaaga nti dadi wange afunye keya yonna yonna gy'abadde yeetaaga tiwakuba navaayo nenjogera bantu mmwe kyetwerabidde kiri kimu nti bano ba planned kids ate abaana bakulidde emitala w'amayanja tebali ng'abaawana ewaffe wano ne Uganda bw'ogamba ate tokola kino bano nno babatuuza ku round table nga waliwo ekigaanyi ne mukiteesaako nabwe ne basalamu ng'abaana ne bagamba mami kino nedda dadi kino nedda tukole wetuti si bwe bano ewaffe wano ne Uganda gwolina okusaliramu n'omugamba kino nedda sikyagala tokikola kitegeera kati Chameleone alina okukitegeera n'abaganda ba Chameleone nti abaana bano kati tebakyali baawano abafollowing ennono za Buganda nti taata waaba ayogedde omwana toddamu bano kati basuukulumamuko kati balina empisa zino ez'ebulaaya nti omwana alina right ekuddamu omwana alina right akugambako oba okola ebitasaana so balina okikkiriza balina okigumira ate omwana yagamba nti byayogera out of love nga tayagala dadi we amufeeko kubanga ayagala nnyo dadi we ti naye ffe abala misinterpreting information ne tumuyisaamu eggaali ne mumwogerera omwana ne tumuvuma ye kyagamba nti kikyamu teri ayagala dadi we okumusinga ye nga ye aba agamba ye aba ayagala nnyo taata we okusinga omuntu yenna ate nga kituufu nti oba olulimi lwayakozesa mwalimirwa okutegeera niye teyavumako dadi we teyavumako ebya jjajja we ebyo ndowooza maybe ebyandibadde ebizitomu byagamba nti ne bwaliba nga afudde talisonyiwa bajjajja be kubanga bali evil mbu bazibu nnyo kino kye bablaminga Daniela nti ebigambo yabipika abaana yabagamba nti bajjajja bammwe abo bali evil balina agatima agatyamu bantu babi nnyo tumubeesembereza era temutuukanga naye nno mukyala Prosa Mayanja naye nga si mwangu yagamba nze abazzukulu nnyina Mukama yampeesa mikono egi ebiri kati abo bo aba Daniela oba banjagala oba tebanjagala
oba bakomawo e Uganda oba tebaagala. Nze nnina abazzukulu bangi ate abanjagala abantegeera, so nti ebyo byonna bye boogera bye bamanyi, oba bakomawo oba tebakomawo, oba banjagala oba tebanjagala, nze tebindya. Tuli ku NCK TV. Oba oliyo nga tena subscribinga, kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, mawulire go mangi nnyo, kyakuba nga tukomawo tova.